ey'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kubeera ng'ate mugyekuumiddeko mwebale kubeera ng'ate muwuliriza. Tukomyewo n'ekitundu kino ekyokubiri eky'enteekateeka eno eya Nantamegwa Webyemizannyo season 2023 nga bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula. Bannaffe abamutundwe Agricultural Solutions bakutuusaako ekigimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer. Kale nogenda mu maduuka gonna agakuli okumpi agatunda ebyo by'obulimi osobola okubeera nga twakifuna. Kigenda kuba nga kiyamba ekimera kyo okubeera nga tekiba n'emirandira emigumu ddala, ekigenda okubeera nga ate gikiyambako okwekolera ebyokulya wamma gwe bisobola okubeera nga tekikula bulungi. Kale nno kyefunire kigenda kutta obuwuka bwonna mu nnimiro ate ng'era kigenda kuwa ebimera ebirungi. Ogenda kubeera nga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 oba noti 783 04 00 26. Abalimi b'emmwanyi muliddemu nga balimi era olw'ensonga nti akamuli ako kagumira ddala ng'okozesezza ekigimusa ekyo ekya Green Crop Fertilizer. Ate no nammwe abalimi b'ennyaanya mukikozese mujja kubeera ng'ate mufuna value for money. Ate ne bannaffe aba Paragon Zone basanga bali mu kibuga eky'e Masaka ku Tabula Building. Gwagala okubeera nga teweekubya ebifaananyi, oyina mukolo, oyina birthday party, oyina livers party, buli mukolo gwonna bannaffe aba Paragon Zone bagukolako. Kale nno jangu osobola okubeera nga teweekubya ebifaananyi. Studio yaffe ya mulembe nnyo ku noti 753 756 05 92 oba noti 784 56 27 muyitawo basobola okubeera nga tebakuba ebifaananyi. Obulamu bwonna abasobola okubeera nga tebutambula bulungi. Martin wali ajjako kuba ebifaananyi wamma naawe osiime wali ku Paragon Zone agendawo ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala maridadi saana. Mops Timothy londa ebibuuzo osudde ennanga olinga bino ebidyeri ebigira nga bikkirira kituuka Kaserengeto ku nnyanja tomanya oba kituuse Kaserengeto. Timothy yogera nnyo ssebo, oli bulungi? Tuleete ka caayi oba kiki tuba tuwongeramu? Abavalekeevu bakwadde ka caayi kali akasufu okawuli. Kale twabike mu bibuuzo ebyebweru w'eggwanga. Ekibuuzo ekisooka njagala ompe ebyava mu League Cup Final eya 2023. Mani yakuba Newcastle goal 2-0. Mani yakuba Newcastle goals 2-0. Bakuwe. Njagala ombuulire omusambi eyeetimbanga omujozi namba 8 ku ttiimu ya Man U nga Bruno Fernandes tannagwambala. Yohan Mata Manuel. Bakuwe. Ekibuuzo ekiddako Victor Osimhen musambi wa kapiira bambi yalwadde ennaku ezo omusajja wattu. Yateba gozi meka season ya 2022-2023 mu Italian Serie A? Yateba goal 26 mu Timothy. Bakuwe. Ng'obitwala byewadolinze byagandiddwa mu Timothy. Mwagala nnyo ebyebweru. Ekibuuzo ekiddako njagala ombuulire omusambi omuto eyasinga mu mpaka eza World Cup. Best young player. Enzo Fernandez omu Argentina. Bakuwe. Ekibuuzo ekisembayo omwaka guno mbu motoka oba Formula 1 tuli fenna omwaka guno mbu motoka oba Formula 1 mpayo teams 2 at least eziwanguddeko ku championship eya Formula 1 company. Red Bull ne Mercedes. Jangu Alan.
Sempija Alan. Sembiri omuzindalo ogusempija. Red Bull ne Aston Mo. Nkumye. Owepochi. Yenze. Bakubye 3-0. Tewakabi. Amanya serwanga sayibo. Red Bull ne Ferrari. Red Bull yokka. Wa tewali company ndala ya wanguddeyo championship season yenu. Red Bull yonna ebikola wangula. Kale bakubiri 23 abavuzi b'emmotoka abawangudde ku race yonna bali babiri. Ate nga bonna ba tiimu emu. So bwekityo kiri omukulu tubira bino kumpa paasa jimpe kulaba ate biddako ate tunawasula awo naye nga genda ku page yaffe eya Facebook Radio Buddu 98.8 FM ne 95.5 FM. Soko like nga Facebook page yaffe eyo tuli live ku page yaffe okwo ate nga ne ku YouTube gendayo osubscribing YouTube channel yaffe eri Radio Buddu. So boba tugeze wafunye ebikwata n'otawulira Nantamegwa Wegulo ojja genda omusangeyo oyagala kweyongesa obwa leero era naawe nkya ojja genda omusangeyo. Seba amanya Nze Sempija Alan. Alan damu kino Kylian Mbappe yateeba goolo zimeka mu World Cup wa 2022? Sebo yateeba goozi 8. Busatu. Liverpool kikopo kiki ekyasembye okuwangula mu ggwanga erya Bungereza? Sebo yasembye okuwangula kikopo ekya Community Shield. Busatu. Bangula ekikopo ekyo kya 2022. Damu kino Sebo mbulira Grand Prix meka ezigenda okuvugibwa mu 2023? Sebo ziri 12. 12? Yes, sir. No. Kati wonna tuberekereze. Sebo obujjaddemu tolonde. Okay. So ziri 22 omugatte. Bozo wagira club ki? Arsenal Sebo. Okay. Mbulira omusambi yetima ngo mujjo. In fact mbulira omujjo omusambi eyetimba ngo omujjozi namba 24 ku Arsenal campaign ewedde. Bamita Raise Nelson. Busatu. Ekisembayo. Yes, sir. Golo simeko omusambi Robert Lewandowski ziyateba campaign ewedde muri kyo gwangira Spain. Sebo yakuba goozi 23. Busatu. obututti simanya nawe oli mukudduka. Sebo. Owe kochi naye baba kyate entebe twataddewo nkyamu tukyuse entebe Kyendaba. Nezala yayo none sedda. Soko bere ngule buno wona. Soko bere buno bwangu. Mukama bwayamba. Naye kapapula kafudde. Omini wadde omusi. Zala ina yafudde. Kakati Zala baba yafudde. Kola apiiro. Kandiza kola. Oli anaitwa wesiga bongo. Dala. Yesu Kristo fa. Dala. Ekisooka mpagwa ni pia genda okuddamu okuvugibwa. Subhanallah. Netherlands Grand Prix. Timo. So guys, the Oscar. Hungarian Grand Prix. Bajita Dutch Grand Netherlands. Okitegedde. Ekibuuzo ekyokubiri. Owe kochi. Oli bulungi. Alega natandise kwagira abalonda. Nanga ntabudde. No. Ekikopo kirimu kacaayi. Mwekali. Tukuwe kacaayi. Anawo munyongera.
Ekibuuzo ekyokubiri njagala ombulire ttiimu y'eggwanga ya Bungereza ekyasembye okuzannya mu kikopo ekyo ekya FIFA Club World Cup. Kilabu ya Y'eggwanga erya Bungereza ekyasembye okusamba mu kikopo ekyo ekya FIFA Club World Cup. Manchester City. Ayi eri mulale gye maama we. Tereza. Nkuwadde Tereza. Ndabula mutizeyisa. Bannange. Kilabu ya Chelsea. Okitegeera. Zale era aganye. Niba kuwe. Sibagoba yagoba. Wagenze mwagoba yagoba. Obadde ogezi. Wale munange unova tofunye wadaka bwennero. Tugende. Owe kochi. Oli bulungi. Kozi amanyani. Serwanga Simon. Gataka ya Mesulamu. Ya Mesulamu. Mesulamu. Wangu. Wadenga mugenzi. Oh baba. Mesulamu. Omusomesa. Mwatu nange kitange mugenzi. Ninyange wali. Mama ndama wekirimya. Wewe nyina. Tugende. Kali. Kozi abamulekwa lwaki? Fena buli bamulekwa. Kati mulekwa munnange. Tugende. Goals mmeka. Kylian Mbappé Rotin ziyateba mu French League 1 season ewedde. Goals abiri mu nnya. Fena buli bamulekwa. Goals abiri mu nnya. Nkumyera. Abiri mu musanvu. Mulekwa. Banyambeko. Sunday Timothy. Abiri mu mwenda. Sunday Timothy bamuwe. Mulekwa. Yenza. Kakati tugende na kino. Kale. Njagala ombulire. Abasambi abasatu kwabo mpaako babiri kale. Abasembe okuteba mukozi mu mpaka za World Cup yakakomekerezebwa. Mbappe ne Messi. Mulikuwa bakuwe. Kama wana. Kakati kozi bagira kochi. Ye timu yange ndi ku musayi wadde waliwo yatwegana naye. Buddu yamukutte 3. Tugere n'ekyo. Ali abeka. Wali yamanyi. Omuwuli oyo bwaliwo. Essebo. Nkulaba omutunulira. Alumba. Olumba. Timu yiwana abasambi. Ina vote wana. Arsenal yasamba mu kikopo ekyo ekya Europa League season ewedde. Kale mpaayo tiimu emu gye yali nayo mu group y'emu mu kibinja. Ate wagira Arsenal. Mulekwa. Muli. Kama Okitegeera. Sidini Oscar. Kilabu ya PSV. We. Okitegedde. Wandipadde Bodo Glimt, wandipadde PSV, wandipadde FC Zurich. Nandikuwadde. Ate PSV yabadde nyangu nnyo okujjukira. Game eyo bajongezeyo ko lwa Queen. Okitegeera. Mulekwa. Basa. Zigenda bimulekwa nga atawagira abalonda. Entegeera ne kakati ebizibu yazze dda. Omaze okukola ki? So wagira ate bana abalina okuvuganya. Wategeera ati ebizibu byakujjidde dda. Sebo ddamu amanyi okajukiza abantu twagala bujulizi bw'essibu. Sega Sidini Oscar muyizi ku Masaka Seke. Yes. Masaka Seke nga kikumiza nnyo. Cisco forever. Kale tubalinze. Nemukatu yakozi bako. Balinze next year. Buli neera kayite mwatuuka. Ekisooka. Mpa amannya ga Grand Prix ekyasembye okuvugibwa. Belgian Grand Prix. Bakwe busatu. Mpa ebyava mu mupiira ogwa Bufaransa gwe yazannya mu semi-final empaka eza World Cup wa 2022. Faransa yakuba Morocco gole mkuwele. Yakuba Morocco goals 2-0.
bakuwe busatu. Mweyanziza ssebo. Mpa sizoni 3 kilabu ya Manchester City zekyasimbye okwangula lije gwange lya Bungereza. 22 23 22 mugumu 22 22 mugumu busatu. Mpayo abazanyi babiri nga bazaliwo mu ggwanga lya Denmark naye nga basambira Manchester United. Christian Eriksen kosa n'omuzanyi Razias Hoyland. Bakuwe busatu. Naye erinnya eryo litereza nko next time. Yes, Rasmus kubanga ate gwe mpulidde erinnya owunzise biwunzike but next time better. Ekisembayo omusambi Niklas Fukurugu yasibagana ne Mbappe ku bazanyi abasinga okuteba golo zinyi. In fact yasibagana n'enkunku ku bazanyi abasinga okuteba golo zinyi gi campaign ewedde mu lige gwange lya Germany. Fukurugu yali asambira club ki? Azanyira kilabu ya Wanda Bremen busatu. Mweyanziza ssebo. Ate okyaliwo amazeeyo Mweyanziza. tulira ddala. Kale embeera bwe tubitambula Sylvia Sabrina nga bwakyagenda maaso n'okubeera ng'ataagatta obubonero agamba ki na Martin wali ku Paragon Media ogamba otya? yali asambira Freiburg timo. Ngojjukire buti osiba ansa ye yali asambira Wanda Bremen. Yali asambira Wanda Bremen 100%. Freiburg agyogerayo ate mutadde walala nnyo. Okitegedde ekyo Timo abadde yakubuuzanga mukama we akokama katusene kayitamu. Kale na Martin wali ku Paragon Media ogamba otya webulekwera ng'ate gy'oli tulabye bonna banywanyi ba Paragon Zone obagambe tubatumiddeko nnyo nnyini ddala bebulekwera ng'ate ensonga zonna abazitambuliza ddala bulungi bebulekwera ng'ate babaddeko kuyo omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Pauline ogamba otya nawe bulekwera ng'ate ensonga obaddeko ng'ozitambuliza ddala bulungi. Sebo nze mpagira oyo Arsenal tanswaza Bale Kasaulin omutunzi wa ttaka n'amayumba. Kale no Bale Kasaulin ogamba otya munywanyi wewe kwira nga dajje oli omuwagizi wa club ya Arsenal. James Castilla ogamba otya amaloboozi gabire matono. James Castilla ogamba otya wewe kwira nga teje oli wewe kwira nga toliriza eyo muntu wa bulijjo Radio Buddu. Wewe kwira nga tobaddeko ku nteekateeka eno abali mwenna ku Facebook page ya Radio Buddu bannange mwebale nnyo mwebali ddala wewe kwira nga tensonga muzitambuliza ddala bulungi wewe kwira nga temutugoberera agamba kisech wali ku timu Mutesa Select unaku olw'enkya timu ya Mutesa Select egenda kusamba mu essaza ly'e Mawugola wali waggulu ku kisaawe kya Mutesa so abaana abasobodde na musobole okubeera nga ate mujja ensonga muzitambuliza ddala bulungi mulabe kapiira timu ya Mutesa eseetula ba temanyi kuleta abasambi kusaza. n'abasambi kusaza twatandise ba temanyi umeme mazeno wa Philippines naffe tulinayo okujjako ne Sandra Babi angambe nti Timo angambe nti Timo tatya naye nga ate amugambye leeti mugambye angambe mutatya Butimu abeere mugumu amugambye biggwa message agisendese leeti okujjako ne Lukunga Choice naye agambye obwanguzi bwa Timo kakati katulinde ebigenda okuva mu kulamula laba ate munnaayo. Then abanafu aba Techno Center mu kibuga eky'e Masaka bagamba nti tayosobola okubeera nga twefunye essimu eyo gy'osingadde okubeera nga teweetaaga eya Techno ogenda kuba nga ate ogenda osasule mu cash n'abagala ku kibanja mpola ojja kubeera nga togifuna butereevu agenda bugenzi na simu kadi yo mpandise emmanya go kosa n'endagamuntu yo empandise mu manya go osobola okubeera nga togifuna oli ku Techno Center ku Steview ojja okubeera nga ate otusanga then tuneeta byaffe eddala wali ku Jeffro Phones okulya na byansi pharmacy tayo ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuza bulungi tugamba nti ku final tugenda kuba nga ate tubawa ekyangu ennyo ogenda kubeera nga tojja n'emitwalo 14 ojja kuba nga tojja n'endagamuntu yo then enamba ne sim card empandise mu manya go ensonga zonna osobola okubeera nga tozitambuliza ddala malidadi saana gwe wenna omulungi awuliriza bannaffe abo ojja kubeera nga tokuba ku ssimu eya noti 751-800-006 noti 751-800-006 then ne bannaffe
abamutundwe agricultural solutions bano bakolera ekijimusa ekya green crop fertilizer njagala okutegeeza koko kiteeke mu nnimiro yo ojja kudda kwebaza bwebaza kiteeke mu kukimira kyo ojja kudda kwebaza kubanga kigenda kubanga ate kikuwa value for money kigenda kubanga kitta obuuka ate ng'ekimira kyo kigenda kukula mu bwangu ate nga nakigenda kukula n'omudigido ogw'ekika ekyawaggulu ennyo ogenda kubanga tokuba ku ssimu noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuliza ddala bulungi bannaffe abavalekeve restaurant bano bagamba nti kacaayi kenyininyini abalenzi bano kebasobodde okubeera nga tebanywedde kavudde mu valekeve restaurant ate nga bulijjo bagenda kubeera nga bakikolerako ddala bulungi so jangu obayitawo wali ku valekeve restaurant weefunire ekyemisana weefunire ekyenkya weefunire n'ekyeggulu ate gwe nawe walina emikolo bajja kubanga bakolerako ddala bulungi so King Cedric ogamba otya wali ku valekeve restaurant weebule kubeera nga ate gy'oli ndabira mudombero ndabira sharifa ndabira Quraish n'abalala bonna bagambe tubatumiddeko nnyo beebule kubeera nga ate ensonga zonna bazitambuliza ddala bulungi ketugende wa Sabrina atatutyemule neyanzanyo neyanzege zibya Sabrina gemanya nteekateeka ya Nantamegwa Webyemizannyo tukyali mu group stages nga zigezako kubeera nga ate zitambula olunaku olwaleero tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Sunday Timothy omwagizi wa club ya Man United agosa club ya KSSA tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Sempija Alan omwagizi wa club ya Sports Club Villa agosa ne club ya Arsenal era ng'olunaku olwaleero tubadde ne mwana mulenzi gwe bayita Serwanga Simon omwagizi wa club ya Arsenal agosa n'essaza erya kochi agosa mwana mulenzi gwe bayita Segali Oscar Seden omwagizi wa club ya Manchester United agosa n'essaza erya Buddu olunaku olwaleero mwana mulenzi gwe bayita Serwanga Simon yamalidde mu kifo ekyokuna oluvannyuma okubeera ng'ebibuuzo bye twasookeddemu ebya local sports teyawaseeyo ekibuuzo wadde n'ekimu era teyalonzeewo wadde n'akabonero n'akamu okuggyako yalonzeeyo ekibuuzo kyabadde kimu n'avaayo ng'alina point yabaddemu bwe twagenze mu international sports natta ebibuuzo byabadde 2 n'akuŋŋaanya point 6 ewamu omugatte ze point 7 amalidde mu kifo ekyokusatu olunaku olwaleero ye mwana mulenzi gwe bayita Sempija Alan we twabadde mu local sports eyasse ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna point 3 n'alonda ebibuuzo byabadde 2 ewamu omugatte kitegeeza mu local sports n'afuna point zibadde 5 we tugenze mu international sports natta ebibuuzo bibadde 4 ewamu omugatte n'akuŋŋaanya point zibadde 12 awutalonzeewo wadde n'ekibuuzo n'ekimu bw'ati wamu omugatte n'aweza point 17 amalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero ye musajja agubayita Sunday Timothy omwagizi wa club ya Man United agonsa ne club ya KSSA we twabadde mu local sports yasse ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna point zabadde 3 n'alonda ebibuuzo bibadde 2 ewamu omugatte n'afuna point 5 we tugenze mu international sports ekimutaasiza era yasse ebibuuzo bibadde 4 n'afuna point 12 n'alondayo ekibuuzo kimu ewamu omugatte n'afuna point 13 we tugatta point 5 ne point 13 n'afuna point 18 akulembedde olunaku olwaleero amalidde mu kifo ekisoose ye mwana mulenzi gwe bayita Segal Oscar Seden omwagizi wa club ya Man United n'essaza erya Buddu we twabadde mu local sports yasse ebibuuzo byabadde 2 n'afuna point 6 n'alondayo ekibuuzo kyabadde kimu ewamu omugatte mu local sports n'akuŋŋaanya point 7 we tugenze mu international sports ebibuuzo bye byonna n'abiddamu n'afuna point 15 yabadde yalonzeeyo ekibuuzo kyabadde kimu ewamu omugatte n'aweza point 16 mu international sports ewamu omugatte ze point 23 era ng'abayiseewo olunaku olwaleero ogenda ku mutendera oguddako ye mwana mulenzi gwe Segali Oscar Seden omwagizi wa Man United n'essaza erya Buddu ku point 23 yalidde mu bannaakendo ate amalidde mu kifo ekyokubiri ye mwana mulenzi gwe bayita Timothy Sunday omwagizi wa Man United ne KSSA ewamu omugatte afunye point 18 okay kale emera bwe tubitambula baani abavuddemu jja ku muzindalo wano tumire 2 tuntute n'akaseko kasese tumira tuve wano
Yene fudde mbululu bannaye buli omu kyali ampuliriza simanyi kyo bagamba sikirina naye kyekyo ekivudde mu kulonda bagumye tugezeeko omwaka ogujja byebyo bikoze ki evudde embululu kale madamu Sabrina ndowooza oba onzibye simanyi abiru ngenda gikolera okunoonyeza nkukole oba tonzibye kyekyo abavuga olumukatafaali mwenna abaliko mwenna batumiddeko pereza wano n'akameseji nkulabi naye manyi tewali kyekyo mukadde wange mpoza mukyaliiyo mwebale nnyo support zonna ze mumpadde muto wange ekyotera mwebale nnyo munnange okungumya naye biganye kyekyo guno muzannyo twagira awangula tujagezako omwaka ogujja tusimye nnyo enteekateeka eno n'omwaka ogujja mutwanirize tujja baniriza kale oluggi lugguli Alan watambudde n'amagye kyakoze nakyo kisinga akafumitaako Alan biganidde wa biganidde leero tulwadde lunaku lwange lwansimbibwako pointi naye nsuubiza omwaka ogujja njafudda era njagezaako kati amanya nze Sempija Alan ambira ku Notre Dame High School okulembera omwami Isco Daniel tumirako mama wange nambiro Teddy mukulu wange Freddy ndibalimawo kwekidibs library nemikono gyange gyensoma nagyo kuliko Nakayimba Victoria kuliko Mudyabi Blasio ate baleegoze nabawo sinnakuwulira bwobakunaku kuliko Mudyabi Blasio kuliko Kaweya Ivan kuliko ese kajja kwakira era atumidde ne bakandidate banange abasiniya fawo ku Notre Dame High School obako gwewerabidde akusi onaddayo wekka kuzide Kasendo Ediga okusembeyo kabadde kakodyo ate togenze kutambuza bigere nenga mwebale neza buloni yampadde ka transport omwaka ogujja sijja kuyiwa leero terubadde lunaku lwange kituufu kale embeera bwe tubitambula bwe batyo basobodde okulira nga tebatambudde abayiseemu ababiri bajja kuba nga tebadda ku rawundi eddako abagenda okujja ku lunaku olw'enkya akuliko waswa Peter owa club ya Arsenal ne Vipers akuliko omukulu gwe bayita Mulindwa Akram owa Manu ne club ya Vipers Ambazira Dennis owa Manu ne club ya Vipers then Kajubi Paul wa Arsenal ne club ya Vipers bagenda okulira nga tebajja olunaku olugenda okuba ddala olw'enkya so ku lwa ttiimu yonna ekoze okujjako Chelsea Sidini timu angambye nti wetuka ku final alinawo 5 gyo bwewangula alinawo 10 gyo kati ogenda okolerere sente zino olwedde eza radio budde weziri kati genda okolerere neza kalima Chelsea Sidini okitabisegulu gwanyu kati genda weetereze just point emu yokka yekujjeeko yekuyisizaawo